era nga yazaalibwa mama gyali ne tata gyali. Naye kuba mwaka faananye mama ng'ali waka ng'awulira omwana we nti gyali talina kyakulya, talina wa kusula, naye nga mwana wa muntu. Oba ate obuzibu obulewo abatuleeta batulemba. So nze yandeeta yaŋŋamba tinali ngenda kutuukira ku mulimu okiwulira. Yansomesa abaana nga bampa akakadde kamu emitwalo aga. Tugenda side. Abampadde oba abampereza obuyambi bwe baleese obuleesi obuyita ku ssimu nammwe mwenna bambi abataddemu okusaba kwammwe ne munsabira mwebale byonna. Saba Allah nammwe abamalira obwetaavu bwammwe. Wenna andaba tekibeera kya bugunjufu oba kya buvunaanyizibwa obutagenda maaso ne weebaza oba n'osiima omuntu oyo yenna eyali akubeereddewo mu mbeera embi oba mu kaseera ak'akazigizigi naddala nga akyali mulamu okuggyawo enjogera eri egamba nti basiima ogenze. Yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media n'embeera nga ate mbatuusaako amawulire nate era ne stories ez'enjawulo nga tusinzira wano mu UAE Dubai mpozi n'ensi yonna at large. Bannayuganda mwenna abagoberera Nyondo Media nzijukira bulungi nnyo akaseera keekulungudde nabatyako story ya mwana muwala amanyikiddwa nga Takia era story eyo yatambula amawanga n'amawanga mwagiraba era yakwata abantu bangi ku mutima era
baavayo nga bangi ne badduukira mwana muwala ne bamuyamba. So olunaku olwaleero bantu bangi badde nga bambuuza Rozet Takia yalagawa, Rozet Takia afuluma eggwanga, Rozet Takia yabaaki oba ki ekyaddirira. So olunaku olwaleero bannayuganda bannange nsazeewo ate okuba nga mbaletera Takia tumanyi ate okuva lweyava ku rooftop obulamu bwamutambulira butya, obulamu bwagenda butya. So kino kakibeere ekyokulabirako oba ekyokuyiga eri bannayuganda bannaffe mwenna abali eyo nti buli obeera n'ekizibu abantu abasinga tugwamu essuubi tugwamu amaanyi ate ne tufuna solution y'okuba nga ate twejja mu bulamu bw'ensi okuba nga ate tuba tunyuka kyonna ekiba kiriwo. Jjukira nti Omuganda agamba zikusooka ne zitakuva mu mabega ate era n'akugamba nti okubonaabona si kufa. Mwana muwala Takia ndi naye essaawa eno yennyini era nga story eno tusazeewo okuba nga tugikolera eno waggulu ku rooftop gye yali asula era bazizukira bulungi yali asula katundu kawali eri. So tugenda kuba nga tuyitamu mu bulamu bwe mpolampola okuva ku olwo kyekyaddirira mu bulamu bwe era obulamu abukwasaganya atya. Takia tusanyuse okulaba nange naye oli simaati. webale kusima Takia onyirira good designer. Takia ani atakulaba Manange Allah yekka buuza kwakulaba. Awali eyo mwenna balamusizaako mbeewaza gyonna emutuusaako engalo gitambula giki eyo kubanga ngabere kyalina bigambo simanyi newenyeza kugamba naye ebyaddala kusookera ddala nsooka okwebaza buli omu yavaayo kunyamba oba ndowooza Allah wange gwe mba nsooka okukola ki kuba okuba nti yabaleeta yakuleta mu bulamu bwange n'okuba nti yasobola okundeetera abakola ki abanyamba. Yes, cause ekibeera tekyali kyangu twaliza wamu naye alhamdulillah enjawulo weeri nebaza Allah waliwo enjawulo yamaanyi. Takia wava ku rooftop njagala omulabi ali yakulaba omenyemenyemuuko mpaka ssaawa eno bw'oli oli luddawa. Takia akola Takia afumbirwa mu bed space. Takia kikyakola ssaawa eno omwana amanyikiddwa obulungi batwasinga bagamba nti omulambo ogutambula ku ddungu. By the way ekigambo ekyo nakijja ku ggwe kubanga wagala n'okyogera nga Rozet neewulira ng'omulambo ogutambula n'omulambo ogunsinga kale ekigambo ekyo wakyogera ddo wamala n'okyenenya naye nga mulimu embeera gye tuyitamu omuntu olaba nga mutuufu osobola okweta ekintu kyonna ky'obeera osanze. So menyeramu eyo naakulaba ebyaddala nalinga gwo we natuuka okyogerera nalinga gwo nga ndabira ddala nga sikyalina essuubi kuba essuubi lyali lyanzigwamu. Kyenjagala ogamba omulabi yenna ali alaba Nyondo Media ti ne bweba embeera ki yonna gy'oba oyitamu teweerabiranga kusinza Allah. Ate n'ekirala nti ogibwanga ekirowoozo koza abaana bangi batuukako embeera weekyo abasinga ne bejja mu bulamu nange kyali kyenzigiddeko. Si mulundi si gumu si mirundi ebiri ate era mirundi egisinga najjanga n'engeri gye nali mpangalirawo nti bwe najja nabeererawo ddala natuuka ekiseera nga sirina wakudda niwoba nga wafuuse ng'ewaka wange oba okitegeera naye natuuka ekiseera nayimiriranga sayidi zaawo nempulirira ddala nga mbuba yejjewaayo abasinga kusinza ku mbeera gye nalimu naye nalowooza nga neŋŋamba ebyaddala eyantonda waali neŋŋamba mami wange ali eno ali gyali amanyi gyendi samugamba nga byantuukangako okusinzira embeera nga bweri naye nalowooza nga maama nindowooza abaana bange ninjajanira Allah wange mu byaddala era abantu abasinga baŋŋamba nga naye embeera gy'oyitamu sikulabangako ng'oleseeyo okusala nagamba kati lwaki aba takuwulira bannange kyeŋŋamba abantu oba kyenjogeddeko neŋŋamba nti ne bw'oba mu mbeera ki teweerabiranga kusinza Allah cause
yaba amanyi lwaki oli mu mbeera eyo era yaba amanyi engeri gy'anaakugyamu. Oluusi kiba kiseera nga tekinabakola ki kutuuka era bwe kituuka mu buli ngeri akwanjulira kyo bwe kiri. Naye nga simanyi weyinza kugamba. Sawa eno oli ludda waayera okola ki? Alhamdulillah nakolako. Waite olina visa Takia, wali omaze okugenda mu overstay akaseera ako. Emyezi gyali kati gyali mingi n'emyezi gyali awo. Sawa eno wafuna ebyogera? Nabifuna alhamdulillah. Kasente ke bansondera nasobola okukola ki okudda ku mpapula entuufu nentereza ebipapula byange era alhamdulillah nafuna ekiyumba kya muforena omukyala mu Ukraine. Ndi alhamdulillah namusa bulungi ninga ali ewaka. Ebyaddala ebbanga lyonna lye nali maze kuno nakolanga nga mmenyeka ni wallahi nga sisasulwa ni Allah wamaanyi ebyaddala wali omukyala wene ninga ali ewaka oba okiwulira kyenjagala okola kyenkola ampa buli kimu alhamdulillah. Akusasulira mu budde ansasula era mwebaza akuwane off n'obeera ng'ofuluma mukono gya wabweru aŋŋamba oba ojagala mirundi 3 mu wiiki bwambanyi era emirundi ezisinga nzija ku Sande nzijanga sawa 5 nembeerayo nenzirayo kawungezi ku Mande. So ekyo kyenyamba okuba nti ate sebasa bwongo nembanga funa obulala bwentandika alhamdulillah seri bubi era nkyebaliza Allah na buli omu yakola ki yakuyamba okunyamba ebyaddala ndowooza nfukamire namufukamize kubanga abantu bangi oli asobola okulaba nekitamukwatako naye neebaza nsiima buli eyavaayo okunyamba. Siyinza kumenya omukomu naye buli omu eyavaayo okunyamba eyanteeka musaala eyavaayo okumpa sente nkalu eyavaayo okumpa aba byakwambala oba ki. Saba Allah mwena abamalire na buli ali mu bwetaba mumalire obwetaba bwe ya Rabbi kuba singa simmwe simanyi naye alhamdulillah embeera kati simbi simbi alhamdulillah. Mama ejali abadde mulwaddemu naye kati alhamdulillah. Banaye Takia watukaabya amaziga mu kaseera ako naye buli lunaddanga baganda banga story yo n'ebigambo byavugiranga mu bwongo nakaaba amaziga kubanga ebiseera ebisinga bazadde baffe babeerayo naye nga nabo oluusi batunuulidde ffe oba ogenze noga ati kangende yimirewo famire yange naye nga nawe embeera gy'oyitamu wallahi ng'eyungula ezziga ate nga tomugambe kubanga embeera gye watuukako abantu abasinga nze gwe natandikirako n'okumanya nti nno abaana gye bali abasula ku rooftop ate nga bangi era nali sikimanyi nako nti abaana ababeera abasula ku union. So nagenda nga nkola research yange nenyera nga mbizuula kubanga nawuliranga biwulire era natandikira kugwa okumanya nti n'abaana gye bali basula ku ki akaseera ko kaali kamusana gwali mungi era nga ne skin yo yali yafa ng'olabikira ddala bulala naye kino kakibeere ekyokuyiga oba ekyokulabirako eri munnayuganda yenna alaba essaawa eno. Nkusaba kwata vidiyo eno ogisharingirako omuntu omulala oleme kweyagaliza wekka kubanga mu bintu bino tufunamu ekyokuyiga mu stories zino tufunamu ekyokuyiga. Naawe wenna atasubscribinganga genda maaso atobeere nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe era otufollowing ne ku social media platforms zaffe endala gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok era nga tukozesa amannya ge gamu Nyondo Rozet. Kantwale akakisa kano ate okubanga mbategeeza aba Speed Express Tours and Travel ate nga beegulidde erinnya okubanga batambuza abantu mu nsi ez'enjawulo era nga bakola hotel bookings yonna gye byagadde okutambula bakutuusaayo ate nga bakola ne visas eza buli kika kyonna kiwandyetaaze. Bakola visit visa ey'ennaku 30
n'eyennaku 90 ne visas endala zonna era nga bakola ne air ticket. Gwe wenna yandibadde nga wetaaga services bakola ne visa change mwe mwenna abali waneno mu UAE era gwe wenna eyandyetaaza services zaabwe oba zaffe genda mu maaso atobeere ng'oyita ku namba z'essimu eziyitawo era oziraba weziri ku screen ate era ogende maaso n'okuba nga obanoonyerezaako basangako ku offices zaabwe agamba nga Uganda eriyo branch, Rwanda waliyo branch, wano mu UAE Abu Dhabi mpozi wano Dubai. Gwe nali Dubai nga wandyetaaza okugenda ku offices olabe kyo ekigenda maaso genda ku Binias ekizimbe kiyitibwa Dera Tower era nga kiri opposite Binias Square. Yingira nyiga second floor ogende ku room number 202 ate obeere nga omanya ebisingawo era osobola genda maaso nebyangu banoonyaako ku social media platforms zaabwe okumanya ebisingawo gamba nga YouTube, Twitter, Instagram, TikTok ne Facebook obeere nga ate omanya ebisingawo. Takia kati kakiwa ekyokuyiga eri mwena bannayuganda oyinza okulowooza nti obulamu buganye embeera eganye kyekikomo muganda agamba zikusooka nezitakuva mabega okubonaabona si kufa. So ani yali amanyi nti Takia ajja kutuuka akaseera kano ng'alabika bulungi bw'ati ku mbeera gye yali ayitamu kubanga mwana muwala ono yatukaabya amaziga. Buli muntu yeraba sitoli y'omwana ono yakaaba amaziga. Maama wange yeraba sitoli eno yakaaba amaziga n'aga mwana wange ki ekiri eyo naawe tuba ng'oyita mu mbeera y'emu. So buli muntu yalaba embeera omwana gyono gye yali ayitamu buli muntu yakaaba amaziga n'asajja bagamba ezziga ly'omusajja liva wala naye Takia yakaabya abantu baali bangi. Nenga twebaza mwenna abayimirirawo mwe mwenna abalaba Nyondo Media ne tubatuusaako stories nga zino ne mujjumbira oba ne musitukiramu ne muyambako abantu wano wammanga nange nno mwana watu kimpa amaanyi nembeera nga we mba basisinkanye nyongera okuba balaga kubanga engalo zino nga boza tezenkanankana ate nga eyatutonda ali omu era yensonga lwaki n'enfuna yaffe teyenkanankana. Eriyo abantu abalina essente, eriyo abalina essente empitirivu, eriyo abalina ensaamusaamu, eriyo n'abatalina ddala oba abalina entono, waliwo n'abatalina ddala nga bo completely tebalina. So so ogambye olina akatuke weetandikirawo. Yeah. Nga bwegambye nti omukyala ampa akadde bambi. Natula nendowooza ne ngamba waaye kantandikeyo akantu alesa akasobola okukola ki nga sirinda ya musaala ya mwezi otegeera. Natandikayo okutunda obugoye bwange. So zezo ziri awe? Yeah. Wait, soko pekoze ngoye katono. Tuweza kweza ngoye mama. Tuwa kweza ngoye. Ziri wali eri. Zino zengoye. Aizo zibezo ne bwozireka. Enda neza. Zimala. Yene engoye nga zino. Buno bw'abaana. Bw'abaana. Bana z'abaana bokoba n'ez'abakulu. N'ez'abakulu mba nazo. Koze essaawa eno kati nyina gye nyiga ekyalaane. Tutunga za bbaaya abaabazagadde amakanzu ag'amalungi nago tuba nago n'amasuuti abagala amasuuti oba g'abakyala oba g'abaami wenjigira bagatunga amalungi ate ku sente ensaamusaamu. Ayagala osuubula era basuubuza n'ayagala atwala akamu kamu nabo bakola ki bakuguza. Yes. So ebyo byenkola. Ebyo byokola. Bwenfuna akadde n'engoye endala ez'enjawulo z'abaami bakyala. Yes. Mbeera nazo gezanga ejjini z'abakyala empale nazo mba nzirina. Mba nazo empale otegeera nazo nzitunda. Naye mba nga nsobola okukola ki nemba nga nsobola nali nyina amabanja mangi ebyaddala agamanjibwa ewaka ne wano oba kitegeera. Tenendoozaamu bwe nnenda ez'omwezi ebyaddala nendaba nga kiyinza obutabalansinga
n'abamanja ne ngamba mba n'abamalayo dde sente y'omusaala eyo jjukira egenda okujja nga wagibudgetingidde ogenda ogera oti ngenda okumala tikoze ki temaze ensonga lwaki natandikawo bino nokose n'opportunity. So go wenna tulaba ali ku Nyondo Media mbajukiza nti yenze Nyondo Rozet ate nga wiki yali ku kamera one take shoots ate nga mwana mulenzi kafulu nnyo mukube ebifaananyi gwe wenna wonna ayagala obanga olina mukolo nga wataze kubanga ate okuba ebifaananyi mulungi mu bifaananyi kanjiyite photography pose ne videography mulungi nnyo gwe wenna amwetaaze genda mu comment section eteekayoko kyonna ky'oba wetaaze oba ojje ku namba yaffe eyo esembyayo 778 obeere ng'ate omutuuka kubanga omufuna bulungi nnyo. Bannayuganda bannaffe bannaye njagala nnyo twesupporting oba njagala nnyo okusupportinga bannayuganda bannange. First of all ngaffe aba Nyondo Glim tutunda ebizigo ebyo ebirabisa omuntu obulungi ennyo sijja kukibalimba aga Katonda muggulu ne Takia yennyini yajja ne muwe ekizigo kya Nyondo Glim osobola okulaba sawa ne wakola ki bwafaana era muyitane sikini ye so kino sijja kukibalimba oba nti just kuyisawo buyisa akalango era nga gwe wenna oli eyo wandyagadde okuba nga ate olabikako obulungi okubya okwambala twambaza tusiba enviiri tukolako make-up tukwambaza okuva wansi mpaka waggulu buli kimu kyewandibadde weetaaze ate tuyina ne products ez'enjawulo gamba nga ekyogo tubeera n'obutiiti n'omukyagala okwekolako eddagala ery'okwongerako oba okukiralya ensiko nayo tubeera nabyo newakuba tula ku ddungu ebyewaka tusigala tukola ki tubifuna gamba nga n'emmere yonna eva e Uganda bannayuganda abaana bangi badde bansaba Rozet twete ku matooke tule ku kino so nabyo byonna tubirina naye nga mwebale nnyo mwebale kundaga mukwano mwebale kunjagala bannange nange baagala nnyo so Nyondo Glim tubeera n'engoye eza buli kika kyonna ez'abaami ez'abaana n'ez'abakyala so nandibadde siwa Takia opportunity kulango bakuyisawo kalango oti atunda engoye era ng'asaba mwena gye muli ababa bazze okuwagira Nyondo mujje mumpagire abazze okuwagira Takia bajje bamuwagire omuntu omulayiza ogamba nti nange omulimu gwe guli tolanga kintu kyokubanga nange engoye nzikola kinziina bane bannayuganda bannaffe tujjukire kino eno nti buli muntu abeera ne riziki ye buli muntu abeera n'omukisa gwe ffenna tusobola okuba nga tukola omulimu gwe gumu naye ate buli muntu n'abeera ne bakastomers be so nagamba mbwa Takia kigireko entudde engoye nti tolanga ngoye zo so nze wano nanyina abantu bangi bennanka babeere babizibuka babeere baaki so naye obaako ekintu kyotandika oli najja n'agamba nti oli yakopye oli akopa tewali muntu kitwabeera akitandiseewo kati kangeze ng'ebizigo ye najja Rozet wankopye teri muntu yatandikawo bizigo era naawe wabisangawo era bangi bewasangawo nga bakola ki oli naga ati bane Takia wankopye nga ntunda engoye Takia si yazikola oba engoye sinze yazikola so n'olwensonga eyo bwebanga bannayuganda bannaffe bazze ne businesses ez'enjawulo tubakotogera banakubogerako obubi nti bali mu kukopa wabula tubawagire nze sigenda gana kubira muntu yenna kalango era wonna nga gyoli tukuba obulango obw'enjawulo n'obeera ng'otunda bizibu kasabibanga biri kwalaali jjangu akalango njaka kuyisaako ate ng'ebiseera ebisinga oba nze ndina musiru ebiseera ebisinga bagamba ndi musiru kubanga sitera kugyako bantu sente bulanga bannayuganda munnange nsizira engeri gy'abeera alimu ne mugamba jangu tukakole ofune ku sente nze manyi mukama asasula nze sikulembeza sente mu bulamu bwange sikulembeza sente naye osanga omuntu n'agamba handisa kino yakopye akopya atya nga ekintu sigu bakitandikawo nga nawe kenyini wakisangawo nga wakikola aba akopye ku ddiiru ki so tewali muntu wano yatandikawo mirimu gyonna twagisangawo ebizigo twasanga abantu babikola ate abali bikola n'otulifa tuvaawo bali bikola engoye zino eno twasanga abantu bazitunda era bazikola bazitunda era n'otulivaawo era zirisigalibwa zitundibwa teri muntu yakitandikawo ekintu era twabisangawo n'olwensonga eyo tojjewo empisa embi n'okuba nga twemulugunya n'okuvuma abalala n'okuba abalala wabula buli omu afokaseko kye kyakola tubeere nga tufuna bakasitoma onoonya kufuna so tujjewo emitima emiyo gy'obutaagaliza muno watandika ekintu nti yankopye ate obeere ng'oyogera bubi so tweyanza nnyo bannayuganda mwenna bale batuwagira abaana bampagidde mu bizigo era buli mwana agamba Rozet ekizigo kiri kwalaali kubanga tetwerusa tukkiriza mu sikini mukama gye yakuwa wabula tukunyiriza bunyiriza n'obeera nga mutuufu oyaka ebyaddala kikola wallahi sigamba nti oba kye nkyogerera sikini yange mwagirabanga mu kusooka ne wallahi n'omwezi tegunnawera nga nkozesa ekizigo kino Allah ndaba sirimba wallahi ebizigo byenkozesa bya Nyondo cream yabimpa tegunnawera na mwezi naye nga babale kunsupportinga Takia
Gwasinga kozi. Nkwagala nnyo n'omutima gwange gwonna. Weebale buteerabira. Weebale kuba mwana wa mpisa. By the way, mutulobeera ng'oli wa mpisa mu bulamu bw'ensi tusobola kulemererwa. Kirabika okuba nga kituufu ebyaddala. Ate Takia estori yankwatako ennyo okulaba nti abaana bano bangi b'ensikana bali mu mbeera gye bayitamu ngeri ng'eyuba n'okusinga. So abaana bangi bazzeeyo Uganda badde begomba okudda e Uganda kati omwana yakadde e Uganda ono Barbara naye yatuuka eri ewaka n'akaba n'amaziga n'aga Rozet nali kisuubira nti ndidde ewaka ndi ne maama wange ndi n'omwana wange naye nali sikisuubira naye si maanyi gange maanyi ga Katonda ayita mu bantu ab'enjala balina emitima emirungi ne bayamba bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Allah yekanze gwensinga osaba mawulire ogamba abasasule obubaka bwange Munange ekibeera kye nali mpitamu siyinza kwerabira ate otegeera kozi manyi nti embeera gye nali mpitamu ati kati ndi mundala alhamdulillah naye ate waliwo kati essaawa n'abakola ki abagirimu oba kitegeera kati mbasobola kwerabira mukwano nsonga lwaki mba nagambye owaaye kakabe kati ne bagamba nti akatini kazira mu liiso oba okiwolera obe ng'osobola okantuusiza wa mwaba ate abali mu ki obwetaavu kiba kikola amakulu so yeri baaga yeeyo atweyanziza nnyo Takia naye atwereddeyo baaga iri erimu ebintu ebyenjawulo okubanga naye adduukirirako ku baana abali mu mbeera embi Takia webale nnyo bale kujjukira so mu bigambo ebitali bingi yogerako ebigambo bye bisembayo owe n'oyo akulaba essaawa eno bangi abaana ndoza nawe okiwulira bamanyi okwejja waggulu ku bizimbe ne bakka wansi so ze zimu ku nsonga ezibaletera ekintu ekyo embeera gye bayitamu banyigiriza so ekyokulabirako oyo yenna alaba ddala embeera ya wano si nnyangu era esobola okuleetera ebirowoozo ebyenjawulo ogenda n'osanga abamu nga ye teyejje mu bulamu bw'ensi naye ng'ebintu byakola ebyaddala embeera nga gyayitamu abamu ne bagenda ku kkubo okitegeera natandika kwetunda obitegeera ate ekitali kirungi nze kyempa amagezi gempa buli omu ayita mu mbeera embi kugumiikiriza nakusaba n'osigala ng'osaba nti ate bw'oba ali eyo totya kimmanyi obulungi omukyalo n'oba omutuukiridde oba ofunye essimu y'enamba y'essimu wallahi nsuubira okuba nti w'omukonerako waati abajja kutuukako era ky'oba oyagala abajja kukola kye so tobeereyo n'osirikira embeera gy'oyitamu emirundi egisinga nti abaana abasinga batuuka ku kintu ekyo oba oli n'asalawo n'ejja mu bulamu bw'ensi olw'okuba nti abeereyo n'anyigirizibwa embeera yonna gy'abayitamu n'aba nga tasheyarinzeeko na banne oba okiwulira mu buli mbeera ekimujjira ye kyasalawo nawe osheyarinzeeko ne banno embeera gy'oyitamu oli asobola okukola ki okuwa ku magezi temugwamu ssuubi abandaba mu kusooka simanyi embeera oba y'emu okusinziira bwe nnali naye sisuubira mubajajenge kubanga story bagiraba so temugwamu ssuubi nakubanga weesiga Allahu mwesigamire nnyo ku Allah nti ne bwe kiba kibeera kitya nga ky'oyitamu yaaba yakikuteekamu aba amanyi engeri gy'agenda okukola ki okukikujjamu n'ekirala nkigezaako kisheyaringa ne banno mu buli mbeera kiba kijja sobola okusolovingibwa inshallah naye nkwebaza nnyo saba Allah akumpeere buli kimu micro koze ebiseera ebyo ye yaliwo mwebaza bambi oba ne Nyondo team cause ebiseera ebyo nali sibamanyi kwebaza okuba nti bwewawulira ebinkwatako oba wali bwe yakugamba embeera gye nali mpitamu wasobola okuba nga osituka n'oba nga teweekuluntaza saba Allah akugaziriza amakubo go gonna ag'okufuna ya Rabbi akuwa obulamu obulungi ku nsi kuno ne kwayira kubanga tewali singa ekyo omutima gw'olina omulungi
ogwagaliza saba Allah asinziira okwo akwongere akwongerere ddala kubanga engeri gy'oli nti otunda engoye obadde tuyinza kungamba nti jangu okole ki naye bale ku designinga kuba by the way Takia is very smart. Bale ku designinga mukwano. Takia is very smart. Era buli aba yeetaaze engoye ez'enjawulo n'obeerako smart. Nyondo buli kimu akirina asobola okukolako mu buli kimu. Tulina okwesupportinga Takia. Tekitegeeza muno Takia ali mutunda engoye nga miti Takia toyogera ku ngoye zo tota ngoye zo wano ku Nyondo Media nange ntunda engoye. Buli muntu alina riziki ye lwakuba abantu baagaana okutegeera wallahi ya Mungu abantu baagaana okutegeera. Togana kulangira muno kidu kyokola kuba buli muntu alina omukisa gwe mulange aye Katonda mwakwera omukisa nyo tunda engoye tuzirina buli kika kya ngoye ale kati Takia tota ngoye toyogera nedda bannange tufune ekyokuyiga buli kyokumu okwagaliza muntu munno naawe ofuna okubanga omutima gwo guli guti subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillah. Baba, how are you? Assalamu alaikum. You good? Bangali uwe Sri Lanka. Pakistan. Okay. So, byebyo mwenna abatulaba nenga ne wiki naye obadde omanyi wiki. Mulaba nnyo ntera okubamanyi sometimes following film zezo zizanyibwa wiki mwana wa tabu nnyo mu kifaananyi era ng'obadde era Takia funayo akadde kamu era wagire nente shoots mumanyi bulungi kozi ne ku keeke eri ebifaananyi mbijjukira nnyo Takia obale kusimba mpulira babala esajja asooka tuyiwako keeki eya Nyondo Media mwagiraba ne ngamba wow sera mba ndi awo yatuwagidde engoye naye atunda engoye ne banange ebintu byanjawulo naye nyina okugulako ku ngoye tutunda engoye ne Takia akagula pieces ziri ezo 3 kana akasuuti n'engoye endala nenga naye akola kyazirina kati awo ekyo kye bayita omutima ogw'okusapootinga yali badde ayambala zize naye aga Nyondo nyina okusapootinga naawe oyimirirewo ate nga witini watabu nnyo mu kusiba enviiri Nyondo witini mu kusiba enviiri n'okwambaza n'agamba nti kana ako kajja okunyumira kana akabiri kajja okunyumira kano ka make-up kajja kukolera so ebintu ng'ebyo bannange mbasaba nnyo okuba nga mutusapootinga nga mutuyambako nga mutubeererawo ku bintu byetuba nabyo mubeere ng'ate mugula mutuwa amaanyi naffe tuyimirirewo naffe tusobole okuyimirirako eri abantu abalala babeera mu ki mu bwetaavu naye nga bambi munda z'emikwano naddala munda z'omukwano ddala abaana ab'omu biyumba mumpagidde nnyo nnyo however abamu mubeereyo bunaayira naye afuba okulaba nga ntuukayo ennaku ezo mbaddeko Abu Dhabi ndi mupulaninga kuddako Alaini so Russell Kaiman naliyooko so buli wamu nja kutuuka nga yonna gy'oyi togamba nti ayeno ndi wala Rose tasobola kutuuka mikwano tujja kutuuka ate nga ne Uganda tuyinayo branch era nga main branch esangibwa Nyanama ey'ebizigo ebya Nyondo Glim kusiba nviiri n'engoye buli kimu weekiri so togamba nti ate banange ze ndi Uganda ate zengenda bifuna ntya mukwano tuyina branch era osobola kugenda maaso nobera nga oyita ku namba y'essimu eno wammanga 0775 15 08 njiddamu 0775 15 08 oba 0756 15 08 osobola omuntu okumusinkana ku WhatsApp oba n'omukubirako direct n'akukolera ekizigo ekigenda okuzza obujja ng'olabika bulungi ng'onyirira ng'otemagana ate ng'osigadde mu kkalayo nga bw'okyagala leero bwe tutyo butambudde n'emboozi ya mwana wa Takia embeera gyali mugira bonna olwaleero nti she's looking so nice nange ndi musanyufu ng'omuntu banaye mwebale nnyo okutuyimirirawo n'abayamba omwana ono nange nziramu okubeebaza mwebale nnyo mwebalira abantu mwali banjawulo mwadduukirira ne mujja ne muwulira omunanga gw'ono omwana ne mumuyambako era kati waali olw'okubeera mwe yastandinga strong olw'okubeera mmwe mwebale nnyo mwebalire ddala ennamba eyange gwe wennaagala okwogerako nange ku products adverts and so many other things stories buli kimu yita ku namba eno wamanga 05246 80778 oba yeeyo eri 05246 80778 osobola okukubirako direct
oba nomperezako ka message ne tubeera nga ate tuwayamu. Olunaku olwali lutambudde nga ate wiiki yabadde ku kamera, mubeere bulungi atakumira mpeera abatukuumire. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media. Nyondo Media esinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media. Okuzimba kyabuvunanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri, bazimba kalina ez'ebyuma, hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe, plumbing, okuwayalinga amasannyalaze, okukolera compound, finishing amayumba, interior designing ez'omulembe, so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka, mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project. Mugamba mutya baganda bange, kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kyekizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka? Nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngamba ennaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba, ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna ky'oyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay, oba oli eyo mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Tubaniriza mwenna bali ku Nyondo Media, amanya gange nze Gloria Morgan Cheswa aka Chaos / Danger. Ndi wano batuusako products okuva wano ku Nyondo Glim. Tuyina ebintu ebirungi naddala erifa abakyala. Tuyina products nga zigogola ffe abakyala, kunyirira, kuwooma, kulabika bulungi, kuwunya bulungi, tewakyalira nsiko. Manya abantu abamu tugenda ne twogera ku nsonga zino ne mwetwana nti nze siwulira ndi mwana muto, muganda wange oba tewasiko ojja sika wane Dubai.
ompulira ojja sika ojja naaba ekyogo ojja kwesiga ebizigo eby'omukisa ebizigo ebikuleetera emirembe oli eyo tolina mulimu naye tomanyi kikutawaanya naaba ku kyogo weesiige ku kyogo oli waneeno mbundi muwala mulungi naye tebandaba maama fe abatulaba tubajjawa kati nkwanjulira products zaffe sagala weekwase njagala buli kyenkulaga ng'omanya omugaso gwakyo kano kamanyi kano bakayita akadagala akasika enfu mwewunza nnyo ne mugamba ate nze ebyo sibitegedde enfu babi bayigirizanga mu ssomero kati mbibayigiriza bukulu okwata omubisi gw'enjuki n'okwataka olive oil n'otabikamu akadagala kano katini n'osika enfu omubisi gw'enjuki omanyi omugaso gwakyo kuwoomya kati n'ogamba ate nze siwooma bandyako gumu ne bandekawo munanga bakulyako bajja waffe kati tukuwa eddagala toyagala likozesa kano kasika njagala munneetegereze producer wange teekako kamera wano wansi ate nze olubuto lunene ate olubuto lunnuma ndwala enjoka sibitegeera olwange terwali luti kano kasala ne kakuwaka bode ng'akange ondaba tuyina eddagala lya buli kimu kyoyagala kano kasala olubuto kagogola emisuwa kagogola omubiri ne tubaawo n'eddagala lino kyogo okitabula mu bizigo okwata ebizigo si lotion nti okwate lotion bino ebizigo ebiyiika no kwata ebizigo nga Johnson kwata ebizigo nga Vaseline otabikemu ekyogo kyaffe kino mu bizigo ebyo gwe buli womalira okunaaba weerongosezaako bulungi nga weesiiga ebizigo ebirimu eddagala lino kino kyogo tukinaabira mu mazzi okwata amazzi n'ogassa mu baketi yo mwogenda okunaabira n'oteekamu ekyogo toteekamu nti oyiwamu ddiibuuda no okwatako ekisaanidde n'oteeka mu mazzigo n'ogabikako we gali n'omala n'ogakwata oluvannyuma n'onaaba ne weegogolako ebisiraani ne weegogolako buli kizibu ekikuliko n'ofuna ku mirembe naawe n'otereera kati tulina sabbuuni ono tulina n'ebizigo byaffe bino oyina embalabe sirina mbalabe mu feesi yange by the way musobola okundaba I'm black, I'm beautiful, ndi ku natural color yange. Okwata sabbuuni ono n'omunaaba bulungi. Tonaaba nga weekulubuunya, weekute nnyo oba weeyonoona. Oyina embalabe kwata sabbuuni ono, omunaabe mpola weeweetabu weeweesi lususu. Mpola. Omala okunaaba otegere nti otukudde, okwate ekizigo kyaffe kino. Weeyiseeko bulungi. Bw'oba mukyala temwesiiga bizigo mu feesi ng'osiiga oti. Weeyonoona. Kwata ebizigo benga massaging omubiri gwo. Mpola mpola ng'omubiri gwo yagala okuzza obuto. Ng'omaze n'aba sabbuuni waffe ono n'ebizigo byaffe bineeno. Kati tulina ekizigo kyaffe kino. Oli mu Dubai. Gw'oguze buli bizigo bye bagamba kino kya bbeeyi, kino kya layisi, kino kikola, kino tekikola. Tulina ekizigo kyaffe kino wano bakiyita Nyondo Gleam. Kikola. Togenda kweruka. Togenda ku fadinga, skin egenda sigala nga webadde, naye egenda kunyirira, egenda ku glowinga. Your skin is gonna glow. Nga toliimu kabalabe, toliimu ki. You can look at my skin. Ndi muddugavu naye sina mbalabe. Ndi muddugavu naye skin yange erabika bulungi. Ne wemba seesiize bizigo naye nga naabye. Face yange eyina oil oyo gwereeta omulungi nti buli wennaaba neneesiga bino ebizigo olususu weweera. Kati olususu buli obutuli bw'oku lususu we bubeera nga buli open. Olususu lufulumya ebikyafu. Kati womala okunaaba ne weeyisaako akazigo kano, wummula bulungi gwetereera relax. Ne wonoddamu okunaaba olunaku lwe lumu n'otobyezza ku lususu. Olususu still lugenda sigala nga luli smooth, nga lussa bulungi, ate nga luweweevu bulungi. Mwebale kulaba products zaffe, nsaba mutuwagire, musobola subscribinga ku Nyondo Media, ne mulaba products zaffe, enamba yaffe y'essimu yiino, gwayagadde okola order, tusobola okudelivaringira. Okuba bukubi ku nnamba eno, Instagram, Twitter and Facebook at Nyondo Media. Toyanziza nnyo. Come and support us. You can subscribe.
tujja kuba tukufuna wonna oba otwetagidde. Thank you.